dakiika zino ziri 12 ezakaita ku ssaawa emu y'akawungeezi. Technically tubadde muno obuzibuzibu mpolampola naye tubeetondera abantu tansonga buyisi twali kyana bitwetereza mpolampola ebyaffe wano naye nga byonna amakulu gaabyo kwe kula nti egyoli osobola okufuna ekintu ekirungi kijja mu matuugo nga kivayo nga kisaana be radio y'abeene. Kulamusiza natera olunaku lwa bbalaza naku ziri 8 omwezi gw'omusanvu 2024. Eddoboozi olimanyi musajja wa Kabaka Mary Nsereko nze nkubuuzaako nate olwaleero abafunye ebirungi Mungu mwebaze, afunye ebitabo bitasanyusa ate era yaffe osana tugamba nti Mungu bw'atyo bwasazeewo kale embeera efaanagana bw'etyo kkiriza nkuwagaliza okutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 3 ez'akawungeezi ka leero mwanyina banajja ate okusoma amawulire mu Luganda tulabe ensi nga bw'etambula era n'ebirala bibadde mu mawulire n'eggwanga lyaffe lyetoolodde. Olunaku lwa bbalaza era nkwebaza okuba nti tuli ffenna kutuukira ddala ssaawa 3 ez'akawungeezi ka leero puroguramu eno eyitibwa kkiriza oba gaana. Kwebaza byonna bisobodde okukola weebale nnyo weebale ddala. Olwaleero tujja kutunulira ensi yaffe nga bw'etambula eno puroguramu eba ya current affairs eba biriwo ebiguddewo bituna nabyo tulaba bibaze bitambula sabbiti nga bw'etambula n'ebyo byakagwawo tutambula nabyo. Ssaawa eyokubiri tuba naffe abaasana obudde bwabwe otugeeza emyoga nga bwegitambula naye essaawa emukkiriza nkwanjulire abagenyi bemusuubira okuba nabo naye omu atuuse kkiriza ye tujja kutambula naye wala ate wanatusangira okulaba ensonga nga bwezitambula. Yakatuuka musajja mukulu ono musajja wa Kabaka mulimi yaliko omubaka wa Parliament kati atunira ensonga bwezitambula. Mulimi kati yaliko omubaka wa Parliament ate munnamawulire kakati atunuulira ensonga mu ggwanga bwezitambula. Namuzye n'omuvubi eyo nga jangu buli abantu ensi nga bw'etambula bitambula bitya. Si mulala yali mubaka wa Lubaga North Moses Kasibante sawuze katuliza sajja ly'abeene kwendi kuwulise abatuuliriza bannange nsanyuse nnyo okuba okuwuliziganyako nammwe nga mukulu bwanyanjudde asobezaamu ku nkomerero. Siri mubaka wa Parliament yali ndi mubaka wa Parliament eyawummula ate abantu ogenda n'obasanga era nakuyita MP noga nti siri MP naga nti abaatugamba nti once a honorable is always a honorable nomuga nti ekyo nakyo kirala ku kiri kyosoose okwogera byanjawulo. Ekitiibwa kifuluma office bw'ofuluma office ekyo beera nakyo katoli honorable tuli once honorable ekyo nakyo tekibaawo tekirina makulu tulina kyoba oyogedde tekiriyo mu luzungu ekya once honorable ekyo si kituufu twakijja waffe ate gompita buyisi honorable sibeerangako honorable nafuuka honorable tobeeranga wafuuka naye naliko omubaka wa Parliament kati oli ki honorable farmer eyali oba eyali tekibaako eyali okiteekako ng'oyogera ku MP so MP yo office honorable title kati ogamba nti eyali awo botaddeko MP olomba naye onyanjula oga nti honorable Kasibante Moses toga nti yali honorable Kasibante Moses honorable Kasibante Moses ateekako teekako nti yali ne botakiteekako naye okwagala okwongera emphasis Kasibante Moses bangi oli awo ba honorable n'oteekako nti yali omubaka wa Parliament omubaka Parliament kati abaana abawulira bo bakitegeera bulungi bakitegeera baana ba .com tobazanyisa bakitegeera naye sebo ndi businessman ani nga nti omulimi madde manyo ogamba nti okulima si business okulima business wali okulima kwa business n'okulima kw'okulya subsistence farming ekyo nakisoma subsistence farming okula emmere y'okulya n'okulunda obuzibwo nze ne food crop era nnimira mmwe baani abali nze wosigulaayo gyogulemu yange olina byotagulaayo ne product nakasero bapima bipime nze mbireetayo ebibyo kakati n'abalimi mbalamusizaako mwebale omulimu ennaku zino tulina okusoomozebwa kwa kasana naye nabagamba nti Katonda yatonda ebintu n'abimala mu nnaku 6 omukono musawo n'awummula
era teruddanga mu lunaku wiiki ekomawo bukomi yemu buli lwotuuka ku manda abaakomyewo okutonda kyeyamala so tolowooza nti agenda kutondera awulira Kasibante Moses ogusooka honorable ategera Kasibante yaani Kasibante omugamba nti yaani honorable Moses Kasibante Moses yaliko omubaka wa palamenti naye kati omulimi businessman omulimi alima ki naye kiri kanseke nkirungamya abantu business temuga nti ntegeeza nti ndi musuubuzi tosobola mugo okulima kwenima kwe kwa business nkolagana n'abasuubuzi ementu usobola mugo n'omulete mu wino nima mulime abo mwino ne bamunone wayi kati abo tuli mu business nabo naye omanyine business kye kintu kiva mu kigambo busy business gwe kiki ekikufuula busy nawe oli businessman mawulire gakufuula busy ndi businessman inyo teri atali bwe bayita businessman ngenda ogenda okujjako omuntu atali busy bwe bayita businessman togenda business kiva mu kigambo busy busy osoma wakati nze yitungate si oli gwe nalasoma nga mule gwe mmanyi medi wasomako n'abaana be nasomesa ekituufu baserwaniko wabanyooma serwaniko nasoma ekituufu Kasibante yaani akulira omundi ogusooka emwanyi alima ebitooke alunda embizi alunda enkoko naye ebyo byonna byamenya abitunda temubireka mu nnimiro abaagala mujje mugule mbadde nti ayina omudaala atema embizi ye n'atunda totunda kiro waliwo bananga ababadde bansaba ennyo tugenda kutandika okuva mu mwezi gw'omunaana training coffee farm training ebyo byonna gwenjoga naye abikola ye busy kubeera busy kifunamu ekigambo business alunda alima asomesa ebyobufuzi wabivaako tebabivaako ebyobufuzi tebabivaako omanyi olwa okusooka akuli omundi ogusooka njala bategeera omuntu gwendese mu palamenti mwenafuluma kati mu kisanja kino siriiyo simanyi binajjanca naye tekitegeeza nti ate ebyobufuzi mba sibiriimu ebyobufuzi obigoberera ennyo munnayuganda atagoberera byabufuzi naliko nga nina omuntu gwengenza okulaba ebutabika eyo nensangayo sebo nga nayo babigoberera abalwadde abali butabika omulwadde butabika yagamba atya nangamba tubawulira mulwane nnyo eno neeno twalibadde tetuliyo twalwala lwambeera eri eyo nemuga nti webale kugoberera byabufuzi kakati omuntu ayinza okuba ebutabika nga abigoberera bulungi ate ye ng'ategedde n'ekyamutwalayo Agati bamedi batulabire musajja yayogera nganze. Ani ayogera? Mulwadde. Ebutabika. We yagamba. Musajja yayogera ddala bintu nga bwe mbimanyi. Bombuza nti kye kyamulwaza yaddamu ati. Mbeere eyo gye mutandaba kugusa. Sajja wadde. So esiwe tolinawo olina kuba nga tobanda kugamba ate ebyofuzo teko kubanga obigoberera. Ngobigoberera gambye. Nti omusajja ebutabika nebigenda maaso yali abimanyi n'amanya naye kuba nti bye byamutuusa okugenda okuba nti bamuwa ekitanda ebutabika wali abalwadde abalala bangi naye ono gwe nali njogera naye nga obulwadde buli mu mutwe embeera yamukyusakyusa naga nti ekyandeeta wano embeera yatabuka naye bwemuligitereeza nerina eddagala libampa byabwereere ajja kutereera medi mugaye tumuwulira nnyo ebintu byebyo byayogera nange bye naliyogedde tebaga talwala gaffe kitegeeza nti otegeera nga ye ogutali ti erinnya olifuna erinnya lye mutumireko mwezi yakayimba kafe tafuna linnya lye ekirungi tiyaliko linnya wano ku gundi kusawo yawona byatereera naye ng'ali ku ddagala naye kwegamba ekizibu ekisinga obunene yagase nga kivaawo n'eddagala asuulasuule Desemba nga 1998 twagenda mu kalulu twagenda okulonda kw'eggwanga kwali mu 1998 nali mukulu twalonda nze nange nali mukulu nga ku mugongo nejjako nali mukulu twalondera mu biveera awo mpola mpola kalu kagenda okuggwa nga waliwo awangudde dipinga ewangudde tebagirangirira kyevula nkibuuse okulangirira era webale ku byawula teyalangirirwa tubadde twogera ku yawangula mu kinana akalwe kaggwa
ne balangirira awangudde ne balangirira agenda okulayira waliwo batali bamativu ne bagenda ne bakola ebyabwe mu nsiko njogera ne Kasiba nti omutunuzi w'ebyobufuzi gavumenti ne bagikambuwalira yaliko nagikambuwalira yadde sibe baali bawangudde era ebyaddirira tebyali birungi ebyaddirira mpuliriza tewaliwo okuva mu 8 ffe twaliwo twayina eggwalino lyagabanywa baali tematema obufiififi twayina Kampala bwomanyiyo okuva ku feyawo okudda eri awalingawo Moses Ali wabitanga bafuna nituba n'abalala abaali Moses Ali general batwalangaawo nalabye abadde ajaguza emyaka 8 kati kuva ku Saya Queen okutuuka eggaba awaliwo pulezidenti waawo Kayira bw'ovaawo kwata nakulu ekudde eno mpigi yonnaawo ne waliwo Fedem waliwo pulezidenti waawo amasasi ampuliza ensi ne baddemu okulwanagana kungi mu bitundu bitali bimu nga bonna baalinga balwana okulaba nti bajja ku gavumenti eriko buli kitundu kyalinga mwakitwala nga Somalia jalawuliza ategeere nga Somalia kati abaana b'ennaku zino bw'omuwa ekifaananyi kya Somalia amanya gye twalimu bw'omugamba Gaza tabitegeera Somalia awulikise nnyo kuba tututteyo abakitaabwe abamu gye babadde gyoli n'abamu gye bali kaakati ebitundu waaliwo ewamwe butambula waliwo omusajja bamuyitanga Gabudada muzeeyo omola amumanyi nnyo Gabudada oyo yali atwala yali pulezidenti waawaawo enkoko zaayagala zaalya endiga zaayagala zaalya atwala buli kintu kyalinga mwakitawaanya ffe twalina wannaffe wano e Kampala twalina abalinga abatwala ebitundu baali bangi amu bakyali balamu saagala boogerako kaakati bwe tuba nga tuyisemu ebyo emyaka giri kati 4 nabadde ndi awo ng'ekkololo ennaku zino kibiina kiri muyizi kikola nnyo pate eyasembe yadde olwakutaano ne balya ne banywa newa transport yabalese n'okubazaayo era kulembedde yali mubaka waffe bamuyita mukyala Seninde yakulembedde ebyo baddeyo bangi nga bajjagaza ebintu byabwe ezo mu busiraamu ze bayita tabbulu mutabusiraamu kita tabbulu si buluda kyewaffe butambala kirala eno tabbulu yadde tabbulu nga z'amaanyi nembuuza ki kibatutteyo nebaga nti tuzze kwebaza President Museveni byatukoledde abagabudada abo abaalinga batawonya abantu twalinawo no Masaka oyo yalinga banembyerabidde bannabantu amujjukira yali mu kyotalo oyo yalinga Masaka gwe wa operatingira wa butambala kanzize wali ku Mansati kaziri 28 ezakayita ku ssaawa yakangusi leero oli onagambe tumanyi nti olina famire katoga ne famire bagamba aba MTN tifuna family bundles zijirako eddakiika 13 gabanya banno era eddakiika 13 kubeerako ne GB 15 baganyiga *100*2*8 onyumira bakozesa my MTN application ogule bundles zino ziba zijirako eddakiika 13 gabanya ne banno kugaba si kibi gabanyako ne banno MTN amuteeka n'ebiragiro bigobererwa era MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Tabula Properties Limited Company etunda amayumba n'ettaka ez'obwannannyini bakwanja estate yaabwe eri Mwera Phase 2 estate eri ku Hoima Road okuva ku million 17 eggobero TC estate eri ku million 14 Bakka Bulindo eva ku million 16 Nkowe eva ku million 18 ate Namusere eva ku million 3 Chikandwa million 15 okutuuka ku million 18 ate ne Katende ku lw'e Masaka ziri kuva ku million 13 amasannyalaze gonna weegali n'amazzi ebbeeyi ejja mu nsawoyo ate nga ekibanyampola bakikkiriza. Tabula Properties basangibwa Nansana ku masitoowa osobola okwekwata poloti yo mu bwangu okumanya ebisinga ku bessimu 070M 94 20 03 oba 070M 054 644 tuline nze naawe awuliza tuline Honorable Kasibante Moses yali omubaka wa Parliament era kati mulimi kati mulimi musuubuzi business farmer kati era nga mutunuulizi wa byafuzi nga bwe bitambula mulese leero tunyumira muze bangu wamu gatajja
era nga ensonga lwaki tuli naye wano olwaleero mbadde nkunyumiza nti twalina buli kikono nga kiriko bendo muligabanye mulimu president waabyo twalina abayinzukira twalina Meja Mpiso twalina Nkwanga twalina Kayira twalina Drago Nyanzi bonna abo Moses Sali nga buli omwe alina waatwala kati Kayira nga wali ku Luna House kati bagiyita Kampala University wali KIU bagiyita Luna Hotel nga wakaweta okuva Kabalagala ku police kumono gwaddiawo awe yabeeranga awo yabeeranga Luna House awo yali hoteli nefuuka enkambi kati somero bane kututte butereevu nti wabadde emikolo kulwokutaano emikolo NRM ng'ejaguza ku Lwokutaano ng'ebaza President Museveni byonna byagikoledde byonna bitwayitamu nga bamwebaza nti kamanda weebale nnyo weebalire ddala gwe nga mutunzi w'ebyobufuzi banno tebasobola kukolayo olunaku ne bayita Museveni omwebaza bwetone kalungi kalula Museveni kakoze Honorable Kasebata kakati Medi weebale nnyo okuleeta ensonga eyo n'abatuwuliriza mu Uganda tulina ennaku za gavumenti ez'okuwummula taza ziringa 4 oba 5 waliwo olunaku lwe tuyita Independence Day nga 9 omwezi ogw'ekkumi buli we lutuuka ffenna kitukakatako okujjukira Uganda gye yatandikira waliwo olunaku lwe tuyita Heroes Day luno lubadde lujja lukyuka buli ajja deeti ya Obote si ye deeti ya Museveni ekyennaku nti waliwo abataalujaganyaako lutwa teyalutuukako ndoza lutwa ne independence ye teyagiriiko okwo ne wabaawo jjana ni lumu lukyali lupya ye yeetongola yatongozebwa n'ava mu bahiro bali n'afuuka ow'enjawulo kaakati ne wabaawo olwa NRM yadde nga bw'omenye yajja oluvannyuma omwaka gwa 2005 ne yeeyubula neefuuka ekibiina ky'obufuzi naye olwaleero ekyalina olunaku lwa bannayuganda lwetta neerujaganya ng'esuusuuta obuyeekera era bannayuganda bangi abakuga nti bawagizi ba kibiina ky'obufuzi ekya NRM ate ne babatwala ne basuusuuta omuyeekera NRA kubanga 26 January tetujjukirirako lunaku lwa kibiina kya bufuzi kye bayita National Resistance Movement naye lunaku lujjuukirirwako abayeekera lwe bagenda ne bakwata gavumenti eyali erondeddwa n'ebulwako Agiropa n'agiwangula mu mbuga z'amateeka wakati mu byaliwo President Museveni yabadde empenje emabega kaawo ng'obuwangwa ne kati obumu tebuziikwanga ne mwana wattu bannaffe bano bagenda ne basuusuuta abayeekera manyi Medi nze ndi musajja mukristaayo bw'ogenda mu Church of Uganda n'ofuna obufumbo butukuvu toyinza kuyita bantu bakristaayo banno n'omwawule ku lunaku lwe wazaala mu kyalo oyo nga lw'okuza naye nga tokuza lunaku lwe watandika naye obufumbo butukuvu kakati gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni ne banna ab'ekibiina ky'NRM mu kifo ky'okulinda Silver Jubilee ey'olunaku lwe baatandika okuba ekibiina ky'obufuzi kuba bannayuganda kye bamanyi kyekiri mu buyinza batwala bannayuganda ne bateekawo n'olunaku nga lwakuwummula omuntu ayinza okulowooza nti nze siwummula naye ensi ye batetambula era UR terina musolo gwejjayo naye ng'ekigendererwamu kyakusuusuuta ebikolwa eby'obuyeekera nti eggwanga lino lyabituusa mu kuwamba gavumenti eyaliko bye twalowooza nti bwe twakola ssemateeka wa 1995 twali tweyambula obuyeekera tutuuke okuba nti bannansi be basalawo naye kaakati Medi gw'oli musiraamu Fred yazaala muzeeyi Manuel omwana ne wayitawo emyaka 10 nga tannagenda mu bufumbo butukuvu ayita Manuel kujaganya lunaku lwe yamuzaalamu mwana mu kifo ky'okumuyita ku Silver Jubilee
kati ekibiri kyeki lwe lunaku lwotandika obufumbo bubalwa emyaka 25 okuva lwe butandise bwe tugende na mirembe leero nange ne mukyala wange Lydia gwe tumaze naye banga lya myaka 2 nga tuteekateeka bwe tuneeyagala bwe tugende na mirembe ku lw'omukaaga kwolwo bwe tubatandise okweyagala emirala pote era tetugijaganya naye kati tuli mu nsi ejaganya Fred lwe yazaala mu mwana wa Muzeyi Emmanuel omwana Fred naye n'ayitibwa ku mukolo mu kifo ky'okumuyita ku Silver Jubilee gye tubala oluvannyuma lw'okutandika obufumbo obutukuvu. So kati tuli mu nsi nga tujaganya olunaku lw'abayeekera be twagamba nti ensi eno akwata obuyinza bwayo alina kulondebwa. Kati ezo ennaku nnya waliwo ennaku endala bbiri ndowooza basatu zo si zaffe. Tulinako International Women's Day ziri international. Era bwe tuba tusoma wana amawulire tugamba Uganda olwaleero yeegasse ku mawanga amalala kubanga lusi lwaffe okujaguza okujaguza olunaku lw'abakyala olwaki olwayita endwadde zino ez'olususu leero olwaleero apparently Medi n'abawuliza kambabuulire tewali kintu ky'omanyi ku nsi kitaliiyo. Era ngenda ne mpulira kati mwabalwanako bakadogo nga tugenze ku Heroes Day nga baba wadde emidaali abasajja babadde empenyo musajja n'aga nti sebo president nti nze yalina sigani eyayola awo abaali batawanya nga ategeeza nti nze natta n'aga nti gwe nkuwadde taxi kakati abo si bazira by the way buli lunaku n'olw'okwebaka gye luli waliyo walodi sleeping de gegenda ku gundi buli kyolowoozaako nga kikolebwa kirina olunaku lwakyo kati abayeekera nabo basobola okufuna olunaku lwabwe oddamu kiri kinabuzizamu njagadde ku kijje emabega olunaku luno kakati ku zino ennaku zonna zemenye Independence Day, Heroes Day, NRM Anniversary Day lunaku lwa buyeekera naye ekibiina kye kirujaganya ekisusuute nnyo obuyeekera fe abamu bwe tuvumirira kakati International Women's Day ne International Labour Day gyonna emikolo main celebrant President Museveni era gyonna bw'agigendako aba ayogera eri eggwanga wawe lituuse kakati bano ate baalabye nti ndowooza speech awo teggwayo ne bategekayo olunaku kati luno si lwa ggwanga era si lwa ggwanga libituuseeko si achievements za Uganda kati lunaku lwa Museveni ng'omuntu byatuuseeko kubanga byalina okwogera nedda sebo byayogera nga byatuusiza ku ggwanga alina olunaku alina ennaku z'eggwanga kakati era n'olunaku lw'ekibiina ky'NRM lumuyamba okwogera byatuusiza ku ggwanga nga ssentebe waakyo ng'ate ye president gwe muntegeerayo abategese bategese eki ekkololo naye ng'omuntu alina byatuuseeko jaganya exactly n'abamwebaza ebya Uganda byagituusizzaako ennaku nzikusomedde nzitegedde era kyova olaba luno olunaku Uganda yo olw'okuba njavu teri tabulu tebasala mbuzi tebasala nte tebasala ndiga tebalya mbizi ku luno ebyo byabaddewo kubanga yo omuntu ate afunye mu Uganda okusinga Uganda n'abayimbi gwali olabye abayimbi ku Heroes Day olulwaffe ffenna ku Independence muyimbi kigwejjukire yaliko ewedde mbuza sagoberera siwagoberera kati kambuza uliriza kambuze munywanyi wange ono ajakuleze onalivo ku Independence muyimbi kigwe yalabayo kati olunaku lwa government kakati government ya Uganda terina sente zireeta bayimbi ku mikolo gyayo naye ono agifunyemu abalina era ezo ze sizibanja tezavudde mu ggwanika lyaffe ffe tetuzirina mikolo gino gyonna basentayi be bagitegeka gyabwe kuweganga kubanga be bali mu buyinza bwalyo naye jjo tekuliko budget ya kuleeta kamiliyoni gravity omutujju baani tekuliko budget ya mbizi kati kuluno emichomo nsonyi waggo oli musiramu n'abatuuliriza ne Muhammad musiramu kuluno emichomo ebbali abakatuliki baalidde n'abakristaayo abatali ba 7 mulwaki mukikola kino okwebaza Museveni President Museveni yakoze myaka nakasiba nte oliyose noyogera ku myaka 8 nzo lutalo lwansanga mayungwe era muzeeyo omolo abadde angambaawo nanga nti medio oyo namugamba n'enkoko kubanga bakadogo abo twabalabanga naye nga ndowooza mujja kutegeeragana gyali bulungi nnyo kakati kankubuulire
lwaki temujaguza Museveni muyite na kivubo tulina kuja Museveni kinana mukaga tukwebaza President Museveni obensonzi n'wamma talina mukimu kyo kyakozeeyo yansanga Mayungwe olunaku lwe baggulawo branch ya UCB kumpi mugombola bagigulawo mu bulo trading center mugombola ya bulo lwali lwakuwumula lwaki gwe mulundi ogwasooka okulabako ku branch ya UCB 1984 inabawo enkulakulana 84 yali obote wakati mu mbeera y'okusomooza UCB yaggulawo branch nkubulira ekiriyo olwaleero butambala tewaliyo yadde mu ssaza lyonna ATM card era bw'oyingira butambala nga tonnaba kujjako sente tolina kusanga ATM machine tewaliwo banka inayo branch tewaliwo wali ATM machine bannayuganda kambabuli lwaki tulina okwenyamira obutajaguza UCB yalina branches nkugani ewaffe bamuzeeyi bagenda ffene tunyiga nayita awo nga ngenda mu katale k'omubuulo nga bagiguddewo nagenda ne mukulu wange Ddumba nga tutya tumanyi bagenda kuloza tuzze kubba ssente naye nga nze nina emyaka 6 nanga tuyite eno bali yali na mwenda sajja akutte ekiwundu ayinza okuza tuzze kubba ssente naye nga abalimi bali sure nti kati akasente kaffe oba abayekera banaakanona bajja kasanga nga tukaterese kati olwaleero UCB yatundwa mu kutundwa era waffe terina na capacity gulayo branch waliwo okuba nti kale yatundwa bagitunda butunzi naye nayo ne magoba gekola tesobola kugulawo branch nekitakoma okwo ne sente zaffe medi nezizo Banakenya ebazitereka kuba manya account ogina mu Equity nono olale senkaya account eri mu Setayi eweni alem account eri mu KCB Banakenya babaterekera kakati bali mu tabulu eyo mu ekololo yo omuntu omwe alina byafunye gambye nti emichomo giyitinga ne gwanga terigisobola n'abayimbi ku Heroes Defe tetusobola kubaleeta empenja nalaba muganda wange Kayibanda ngalwana nange mumpenjo gereko sina kyendi omusajja musabeyo ke musaba bamuwa muzindalo bagumugobako emisinde naoganedda gwe walingo je kufumba bujiri ogambo tanti nawo wali mugone kakati mulayini bizokka yes lwaki mutemujaguza kwebaza mu 7 byakoze nga banaawe basenta yo bamwebaza kakino kakikuyambe nawo okinziriremu President 7 yajja mu kinala mu mukaaga era ne twesunga abamu ne besunga nze by the way kambabulire nze abayekera sabaagala oyagala bote UPC kitange bali banyumya ne munne nakugamba ko wano naye weerabire ngeno tuli emmere tuli wansi ku meezi tata ali waggulu simanya ani agamba tata ne munne bali waggulu banyumya naye sijjukira kino kyengenda okwogera tata yakyogera oba munne anti omulaala atuzinzeeko kati nze nalowooza mulaala ono wabakalunde nti nenga nti ye ono tujja mulwanyisa so safuna mukisa yamugamba atya omulaala atuzinzeeko ngoma yonna agitutte ani agitutte kakati nze twalina lwakityokoli nendowooza nti muganda wa lwakityokoli mukinza owuliriza CBS FM Emanduso radio y'abavubuka b'omulembe omutebi edakika zino senta enjabuze kufuna percent enjabuze kwatuliza sebo domina woli ne yanza muganda wange Medi olw'omukisa guno ogumbeereddwa nange okubuuza kubawuliriza radio Kyabasa mikwano gyange kusingira ddala Bannalwengo gyenvudde katovu kajja mubedda kankutaawo kayitirivu naye nga nwana ojjo tusewo ntuukeko wa muganda wange Medi so nja kutwala omukisa guno okusookera ddala okubuuza ku mikwano gyange Bannalwengo naye okusingira ddala ate bakama bange abampa omukisa guno oba oli awo yemu ku nsonga lwaki ompise kituufu jjeko wano oba oli awo singa sibadde mubaka owa Nabukoto West tewali mpise kubaako kigambo kyempisaawo so nja kusooka okubeebaza olw'omukisa guno ate era mu ngeri y'enjawulo guno gwe mulundi gwange gwensoose okujja ku rediyo okuva lwe twava Katovu jo nga 22 ate mwe nakulaba ekkololo saakulabye ekkololo nabaddeyo naye nga nalengedde walingo nsonda awo nga mwendi omanyi wabaawo wadde mutabulu wabaawo roles ezigabanibwa mutabulu wabaddeyo alina kyakola okulaba obeerayo abaseesaamu enku wabaayo abafu kubanga byabadde byakulya na kunywa kasibante bano babadde ayogerako naye ze nabadde ku bino ebya halaali nga ntereeza so emicomo gyabadde miitirivu
Bukoto West banalwengo mikwano jange ne bantu bange mikwano jange abatali bambukoto West nenga mikwano jange abo mundeba bebaza era ntwalo mukisa guno okubakulisaya abajje Katovu luli nga 22 ne mujjanga tulonkinga Center Foundation atera mu ngeri yemu nja kusooka okutwala okusasira kwange eri bannava abafunye ebizibu ebyenjawulo olunaku lw'eggulo wabaddeyo okuziika kwa taata wa mukwano gwaffe mbaka munaffe Honorable Oshabe saakulabye Oshabe taata we yakola ebyafaayo naye mubiri yadayina abakyala 30 abaana 10 n'abaana yakola omulimu ng'ogwa kitange gwe yakola omugenzi muyanja mwali 89 taata mu muyanja yazaala abaana 89 ono yazaala 10 Tata Oshabe ate byafaayo byabadde bisoma abaana nkaaga era nga ndaba taata enkaga n'ekikumi njawulo yeeruwa eddakiika zino ziri 12 zokka zibulayo okwera essaawa 2 bannayuganda tubanjulira sabbuuni agenda kutuleetako akamwenyumwenyu yakalese dda kubanga ali mu katale ayitibwa jama atukuza engoye mweweevu mu ngalo alina akawoowo taggwerera mangu sabbuuni ayuza bamuyita jama white bar soap sabuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate nga agula ssente naawe z'osobola. Kampuni emu Chapa Enterprises erisina sabuni anaaba ayitibwa Lanzo ali mwaka wokona kaweetaaga asanga mu supermarket zonna ate era ne maduuka gonna gali mu ggwanga osobola okusanga sabuni oyo. Rian Yakago abakuba mukutu kutikemigo okuva China Take ne Dubai batikemigo gyabonna groupage kino bakutegeeza nti bo bakozesa nnyonyi kuleeta maali baguliza ebintu mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula era kujja ku kisaawe n'okuzza kutwala mu woteeri kujja ku woteeri n'okuzzayo ku kisaawe bayina taputa oluchina nga lujja mu Luganda naluzza mu China bakutula invitation bana balya ne Yakago basanga ku BBC building kisinga namba N212 maaso ga Bank of Africa oluguudo bayita Nabugabo Street bali ku simu 07401523 wa 0762799885 Jerusalem Institute of Health and Sciences essomero eddene ate nga lya kyakulabirako mu Uganda yonna lisangibwa lira balageza abazadde mwenna n'abalina abaana nti mujje mu ssomero eyitibwa Jerusalem Ministries mujje musome era bakutegeeza nti mujje mu bungi bamulekwa nawe n'ebitone mu byemizannyo obanga bagezi mu kuyiiya mujje mwewandiise baagala balina ebitone aba Jerusalem mujje mwewandiise July August ku mitenda gyonna ejja certificate mu busawo obuzaalisa abayamba mu pharmacy clinical medicine pharmacy medical radiology health service management diploma mu nursing and midwifery ate mu abayizi baffe osoma lwaffe lutandika nga 15 July era nga n'abapya mwanirizibwa oyagala kumanya bisinga ku besimu ogende mu Jerusalem Institute of Health Sciences bali ku simu 0766 55 7995 oba 0708 738 759 Honorable Sentai nzizeeko nawe mwade ojote kasema tabulu tabulu si buluda si buluda tabulu mbade mbuza wanabuka sibandi nti mwe wanabuka sibandi emyaka ana Museveni tainayo kyakoze kyeyinzaga nti gwe kasibandi gwe kyeyimbemu okole pate wite Museveni mayongwe endulu evuge kwa kasibandi agambya yabadde ko bujulizi nema ntunda n'essomero Honorable Sentai okusookera ddala mwami Medi ndowooza kya mu butonde okusanyukirako omuntu oba okwebaza omuntu bw'aba ayina achievement yonna gy'atuuseeko mu bulamu so kya butonde era nkakasa omukolo ogwabadde Kololo omukolo ogwategekeddwa mikwano gya President Yoweri Kaguta Museveni mikwano gya President era abantu bangi baataddemu input yaabwe ey'enjawulo twalabye abantu abaleese ebintu oba walabyeko ku musajja ow'embalala mukwano gwa President oba omwagazi wa President kuba omukolo mwami Kasibante nga bwagwogeddeko gwabadde gwa kucelebratinga ebirungi President byatuusiza ku bannayuganda
naye byatuuseeko ng'omuntu gwabadde twin one naye sigwabadde gwakucelebratinga byatuuseeko wabula gwabadde gucelebratinga ebintu byatuusizza ku ggwanga lyaffe ng'eggwanga okucelebratinga regime ya president Yoweri Kaguta Museveni kuba akoze emirimu mingi bannayuganda muganda we Nkasiba nti alabika student kuba bwe mulaba student wa history we tuba tusoma history twasomanga kuba personalities tewali muntu abeera n'omukisa oguba gumuweereddwa Katonda okusavinga abantu n'atabaako na birungi newankubadde nti ate era wabeerawo ne shortcomings bwe twalinga tusoma history oba discussinga personality y'omuntu mu biseera ebyo byabaweerezaamu era discussinga ku benefits ebirungi ebyo abantu bye bamufunamu however mu history wabeerayo ne however side wabaawo ebugaana ng'omuntu kuba ffenna tuli batonde Katonda yatutonda however comma so omukolo ono tugenda kufokasinga ku lwaki gwabaddewo ndi mukakafu nti mikwano gya president ng'omuntu beekozeemu omulimu muganda wange agambye yalabye byatalabangako naye nze nange ng'omuntu gye nabadde ncelebratinga nga neebaza abalonzi ba Bukoto West nga 22 abannonda ne bandeeta mu parliament naye mwami Kasiba nti ate byeyeewoonya mwattu nange abayimbi babaddeyo Gravity Omutugi yabaddeyo Katovu mwami Chameleone yabaddeyo so sisuubira nti nze nganze omuntu bwe mba nsobola okuleeta omuyimbi najja nayimbi n'asanyusa ku bantu bange ku mikwano president gyonna gy'ayina sisuubira nti wasobola okubulawo abantu mikwano gy'abasobola okwekolamu omulimu ne bafacilitatinga programu y'omukolo so nti ku mikolo gy'eggwanga ensawo njavu era talina mikwano gisobolaga nti bana abantu abasiiba ekkololo balyengayo kamere abaana baffe abava mu masomero ne babaleeta ne basiiba eyo n'amazzi tegaliiyo mukolo gwa ggwanga naye ogugwe mwana wattu emikwano gyaleese n'amata ne banywa mwami Kasiba nti engeri gyali ewala ennyo nkakasa ne wali okusembera yabadde ati okusembera teyatuusewo yalabye micomo ginyooka teyategedde byamonda naye njagala omukakasa nti ekyabadde ekkololo mikwano gy'owekitiibwa president w'eggwanga kati nganze omulungamya Kasiba nti jahona bukyagamba nti kunaku lw'eggwanga bino tebibeerayo naye lwaki omuntu omu byabaddeyo ati enteekateeka emikolo kanko ekyokola Heroes Day toyinza kulaba bayimbi bayimba ne independence tebayimba naye tubabeera banyivu nnyo era bwe mbakyasa wano bagamba fe tugenda mu ebyo konze kati nkyewunya Kasiba nti ng'abalala nti ono mikwano gya president buli muntu alina mikwano gye lwaki Uganda alina mikwano gya kuleeta bayimbi kukola byonna bibeerawo abantu buli banywe ku Independence Day oba Heroes Day point ya Kasiba enteekateeka y'emikolo mwami media eyawukana ate ne arrangement mu setup emikolo gyawukana so omukolo ogw'okusanyuka nga basanyukirako omuntu of course wabeerawo ebintu ebisukkulumu because budget mikolo eminene nze tebanya okuganja bannamawulire tugende ewa PS Yunus Kakande yaba avunanyizibwa ku nsonga eyo era mubuuza nnyo nti budget nti president's office ne mubuuza Kakande Haji budget yeri etya tuwaddeyo zino ente na zino naye emikolo gyawukana mwami Medi tulina emikolo ogw'okuyisa information obanga ekigendererwa kyakusetinga because olaba emikolo gisetingibwa naddala nga national celebrations nga ziina obudde bwe zitandikirako ne bwe zikoma naye guno omukolo ogw'ekinyumu kuba of course abantu batambudde okuva ebuule n'ebweya mikwano gya president omukwano omuntu n'atambula neyeteekamu enteekateeka n'ava ekabaale n'alinnya kiro n'alinnya jagwa ajja kujaguza abantu batandise okwalayivinga ekolo sawa 12 n'ekitundu naye nga baze kucelebratingirako owekitiibwa ani mukwano gwabwe president so omuntu oyo avudde ekabaale ng'agenda kutuuka ekolo sawa 12 of course abateekateeka omukolo babadde wise enough ga nti tulina okuteekateekayo ka facilitation ng'omuntu ajja kulya ajja kufunaako okulya so zino national celebrations oluusi ziba ne limitations ne ku bantu tekibaayo lwansonga omukolo gubaawo nga guyina ne invitation nga guyina ne programu y'olunaku tutandika ssaawa 6 okujjako kyembadde njala okubuuzaamu nga tonnamaliriza sentayi zino baasi ze enyala emu zino
bana babadde basabaze nga basasula oba abakwano ba president bali mwene alimu abaziweereza okusomba abagenyi zero zonna abasizeni ali muzadde kumugomya kakati muganda wange mwami Kasibandi kyayogeddeko abantu beetambuziza mwami Medi okuva Kabale okuva Mbarara okuva Soroti okuva Arua ne bajja okulaba ku muki ku mukwano gwabwe ne mwami Kasibandi kyatamanyi nti ate wali ate era ne mikwano gya president nga bali eyo for instance nze ndi Bukoto West ndi Lwengo ne nange nyina basa ate eriko stika ya NRM kuba ndi muweereza wa abantu ate ndi mu kibiina kyaki kya NRM oli mukwano kwa 7 aizo kulaba iyo basi ngayalabia sentayi onapo Kasibandi onapo sentayi yakunye lwaki mukolo bagukoze okyalina kalako nakakuluma akalla kenjagala olw'obudde etumalize nti kwe gatutuse mu mbeera erimu mu abatasiima sentayi kyagamba nga tekyasobola kutegeera nti emikolo gy'eggwanga gye tulina okujagulizaako bye tulowooza ebituusiddwako eggwanga giri gye nasoose okusomera tulina independence tulina heroes day tulina n'emikolo emirala naye kyenjagala okusembezaayo tuyise mu bintu bingi twalina Uganda People's Democratic Army netulina Uganda People's Army yalakusula ko entubera Holy Spirit Movement ya Joseph Kony entubera Rhodes ebyo byonna twabiyitamu mu mbeera eno abantu bagala tuze twebaze mu 7 tukoze bulungi kati ebyo senga weebiri konze gwe taweza kungayo bantu bajje anti kati ebyo senga weebiri mayungwe emikolo giri kakati mu nsi efaananga Uganda Medi wayingira n'abayeekeranga kadogo ekimu abantu kye bagambanga mu myaka gya 89 awo government emazeeko emyaka 2 tibannange n'amataaga agowunga tubale tugajja Kenya naye omanyi olwaleero n'emiyembe giva Kenya naye kati bano bajaganya kubanga bo babala lunaku luli olw'okulya tebabala nti eggwanga lidda mabega emiyembe emicungwa apo ziva edakiika zino ziri 2 ezakayita ku ssaawa 2 endagaano kuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 kasituva mu Bulango tubageza mu program ya Micro Support Center eya Emyoga kuva mu Bulango bwetuti natutandikirawo era enkola yetu bweri nkwebaza yonna gy'oli kubanga oli ku mukutu Kasibandi tujja muza ku balaza sajja fana n'obudde tulabe so nti ye mutunzi w'ebifuzi ebyofuzi nga bitambula Nampero wali Harriet saba Harriet uzo kutuzanya abawuliza ba CBS 89.2 FM mbala musizaako nnyo basebone banyabo era nemba kulisaayo ku mirimu gye mukozeeko olunaku olwaleero mbeebaza nnyo okwekuumirako ne ku programu yaffe eno ey'Emyoga era nga amanya agange nze Harriet Nampero okuva mu Microfinance Support Center ekitongole ekya gavumenti ekituusa ku bannayuganda ensimbi okuva mu gavumenti ekibangula ebibiina eby'obwegassi omuli zi SACCO omuli zi groups omuli zi associations mu mbeera ey'okutereka mbeera ey'ebyensimbi ey'obukulembeze obw'enjawulo era wamu n'okutendeka ebitabo era ng'olwaleero tuze kwogera ku programu y'Emyoga. Ampulya yo omukyala Harriet Nampero okuva mu Micro Support Center era nga omulamwa gwe gogozi omanya ogwa Emyoga tazeeka ate n'omukyala muta Daisy ennaku zino namwe aleeta abantu bawo obujulizi tebafunye ssente mu SACCO naye n'abeera muwulize gye ndi olwabawuliza n'abanga ajja nabo litwale na mukadde waffe Alfred ono yali musajja mubazi nanyola ensobola zitambula kati tulese Daisy nkyala obuze kwafiriza nnyabo neyanziza nnyo ssebo erinnya nze Naabaweesiddize Mukasa nga ndi mutuuze ebiziga nga nkolera ku mwalo gwa Ssaabasajja Kabaka ogwali ogwa Ssaabasajja Kabaka kati nga tuli mu kibangirizi ekiri awo waggulu opposite n'omwalo. Amanyi ogambye ani? Naabaweesiddize Mukasa nga ndi wano ku lw'ensonga y'Emyoga ssente president ze yatuwa. Mwe mukola ki? Naabaweesi tuli abavubi tuli abasuubuzi abasuubula engege ku bavubi nga bazijje mu mazzi
era tusiika ne tukituusa ku muli ku mmeeza n'abakolokota. Ssebo. Kakati mwina sako. Tuyina sako ssebo. Kyegifudde eyo ekola etya? Sako yaffe bagiyita Mulungu Munyonyo sako. Mulungu Munyonyo. Ssebo. Mulidde wa watuufu? Tusangibwa wa? Bw'otuuka ku lawundi ey'Emunyonyo ku Speak Resort n'okwata ekkubo erigenda ku nnyanja kwennyini awali omwalo gwa Ssaabasajja Kabaka ogwatwalibwa amazzi. Wano nga tunayambuka ku Ddungu Resort. Ssebo ku Ddungu Resort awo nga tonnayambuka ku Ddungu Resort. Ne wano kasisira kino ekyo. Awo ssebo. Balaba bambala amataawo ameeru awo. Awo ssebo. Bansera ebyennyanja kati gwe mwina sako. Tuyina sako. Bagita Mulungu Munyonyo. Fisherman myoga sako. Ekola etya? Sako yaffe ekola bulungi nnyo. Kubanga bwe nkuga nti ekola bulungi nnyo. Ekola bulungi nnyo. Bulungi. Ekibuuzo ekidda ku kibuuzo mukikoze mutyo kuba nti mukola bulungi. Abavubi ba Mulungu Munyonyo Fisherman za sako. Kyekibafudde okuba nti mukola bulungi? Ekitufudde okuba nti tukola bulungi twegattira wamu. Era nga tukola emirimu gyegimu. Era nga tuwuliziganya. Memba bw'aba ayina ekizibu tuba tukimanyi kubanga ffenna tuli awo mu ssaako ey'emu. Byennyanja byamusaze olwaleero kyavudde tasevinga. Olwaleero bimusaze tafunye tuba tukiraba tewaba akulimba tisaakoze ate nga yakoze atukolera wamu. Nga bwe yatugamba muzeeyi nti mwegattire wamu abakola omulimu gumu kuba obaomanye enfuna ya muliraanwawo. Mwegatte wamu? Abakolera awamu. Nga mwetegeera. Kati abavubi tubategeera ne bw'aba yakyusizza n'agenda ku mwalo omulala era tuba tutegeera nti olwaleero tazze wano agenze wano era ssente zaffe n'aziweereza. Naye gwe okola ngaani? Nze musaako. Nze chairperson. Abavunaanyizibwako. Nankulu. Akuuma essente z'emyoga. Dezi nawe Mukasa. Essebo. Oli ku Manso nkwebaza kwanti oli ku mukutu weebale nnyo. Ziri sinji ezakakongoka ku ssaawa 8 naye bw'obanga oli musuubuzi bw'obanga oli mulunzi nga kasiba ntono ng'oli mulimi era nga kasiba ntono naye njala nnyo abalunzi obubaka buno obenga obulya bulungi. Oli mulunzi wa nkoko, oli mulunzi wa nte, oli mulunzi wa bineboomera kasiba ntono embizzi, oli mulunzi wa ki wa mbuzi. Kampuni ine egenda okweyagaza ng'olunda bayita Conversion Feeds. Conversion Feeds ye kampuni etunudde abalunzi b'enkoko n'ebisolo. Egambye nti gwe mulunzi w'enkoko ez'ennyama bakutidde akalungu akayitibwa Intraco Concentrate. Intraco Concentrate. Bino babikutanya ogambe njagala akalungu kentabula mu mmere ez'enkoko emmere y'enkoko ez'ennyama. Gonna amaduuka agatunda ebyobulimi bajja kuba bakamanyi nti bakayita Intraco. Wosoma kunolaba nti kigamu Intraco ojja kiraba. Era bagambye lwaki ogula bino wenga obaddamu tonka kagula kyesaagala njagala Intraco kubanga bwe ntabula mu mmere yange mulimu calcium aguuma era n'agumya amagumba g'enkoko zange. Tompa birala ng'obaddemu ngobaga nti njagala akalungu kano akayitibwa Intraco bwe nkatabula mu nkoko zange zifuna protein ne vitamini eziyamba enkoko zange okukula obulungi. Tompa kirala mpa Intraco kubanga bwemutabula mu mmere y'enkoko yange kiyamba enkoko zange okufuluma kalimbwe atali mubisi nnyo, kino kiyamba okukuuma kiyumba kyange nga si kibisi olwakalimbwe. Njagala Intraco kubanga ntabula mu mmere yange ey'enkoko zange zikula bulungi mu myezi mu wiiki 5 zokka enkoko bazitowa kilo 2. Lemerako mugambye nti bwe zirya emmere enkoko zirya akalungu emmere erimu akalungu ka Intraco zikula wamu era ziba zitowa kyekimu kubanga biri ebirala enkoko emu eba yenkana ejjuba endala yenkana ssekoko endala kagana obanga oli mu katogo naye Intraco gitabule kalungu kano katule mmere y'enkoko zo
kolimanya kyolimpa. Conversion Feeds basangibwa ku head office yaabwe ne Kampala jangu ne Kampala. Odi Kampala itakupolisi genda kusomera odi Kampala eri waggulu ku kisaawe ojja kola ekipande. Kati ate bw'oba oyise ku oluyitibwa no Hoima Road tukawa bali wabakuli tambula ompolja kusanga hasi oyite ku kisenga kiriko Plascon langi kati olimo kiyita ko langi ya bulu awo mulyango guddako wali Conversion Feeds ojja basangawo abagenda njala ekirungo kino kyempulira kyebalanga ku CBS bali kusimba obabuze 0782 2 9208 wa 0707 9 2 munyi saya fene okubiri lwa balaswera nafa aba micro support center banonunga bali tembete enkola y'emyoga president Museveni yateekawo okulaba nti abantu bayita musendezo begatirawamu ngaera ennaku zonna gamba Harriet Nampero aleeta obujulizi nti twafuna ssente luli yaleeta mubazi kati aleese mukyala mulunzi wa bano batunda byennyanja bamulungu munyonyo emulungu embeera buli lwasande ndise Nantebe Sentebe Des n'abawesi Mukasa yanyonyola utuka bintu mamwe ngende mbirango Des mbadde nkubuuza nti mwakufuna ssente mmeka era zibayambye zitya nyabo twene yazizanya ssebo twasooka ne tufuna miliyoni 3 miliyoni 3 ago gatusanga bubi twali mu covid sente zonna nga twazirya batusibira waka sente ne tuzirya basanga tuli bakalu nga bw'okiwulira nga ne tetuyinayo yadde akamu naye ne bazituwa ne tusanyuka sente ezo twazikwata n'obwegenderezo olw'okuba twali baavu nnyo ne tuzikozesa ne tuziwa bannaffe abavubi nabo baali bakalu kubeera amaato gaali tegakola buli muntu yali waka bwe tutyo miliyoni 3 ne tugakozesa ne gazaala mulya wale mwagalya bw'ogambye ne twaita tulina kyatulya twafuna ssente ne tukola ne tufuna ekyokulya mu covid essebo nenyabo kati bwe twazikozesa ne tukola bulungi nga bw'okiwulira era tuli basanyufu nnyo ffe kubanga omuntu okuwa essente z'otosuubira ng'oli ku kisenge nga toyina na kirooto zaakyo byatugamba tujjuze empapula nga tetukikkiriza wabula ng'ogamba kantege naye omutego gwaffe ne gukola ki ne gukwatayo ne tusuubula ebyennyanja byaffe aye ne tufuna chansi n'ababirya ne bakola ki ne bakunabo ne bakwatayo abavubi ne baleeta era wenkubuulirira kati ssebo we tutuuse muzeeyi yasiimye ne microfinance center miliyoni 2 bagatwongedde kati twakafuna miliyoni 5 muli bameka twali abantu 125 ne tufiirwako omu ebambi kati muli 124 sente muzigabana mutya sente tetuzigabana ojja n'osaba bw'osaba ne tuwina foomu z'ojjuza ne tumanya nti oyagala ssente mmeka tulina akakiiko akatunulamu namusi aze atusaba miliyoni 2 naye bw'otunula ku mudaala gwe ebyennyanja byasuubula agula kiro mmeka netugomba nti tumugamba twatunudde mu ssente ze wasabye nyingi tetujja kuzisobola tetumugamba nti oba omudaala gwe omutono ogula bitono tetujja kuzisobola tuba omumalamu amaanyi tetujja kusobola naye miliyoni 2 zobadde osaba tetugenda zifuna tugenda kuwaayo miliyoni 1 ate nga tusinziira ku savingiwo kubanga miliyoni 1 oba oyina emitwalo nga 38 go savings netulyoka tukuwa miliyoni etumanya bw'onooba ogenda okuggwamu amaanyi onooba omaze okuzzaayo ssente zaffe ekitundu essebo Nampero kino kindeeta wadde annyonnyola kindeeta kyetuyita kyaddagala ku bulijjo kyebata share capital gyensonga lwaki mubuuziza ekibuuzo ekyo ndabe nsaide mubuuza nti share capital ali ati awuliza ayagala kumanya share capital mu myoga saako kyeki Harriet neyanziza nnyo mwami Medi ensonga ya share capital wetujoogerako tuba twogera ku migabo gye tugula mu ssako zaffe
wetwogera ku migabo kuba mu sako tulina sente nnyingi ze tuwaayo ka membership nga tuyingira, ne tuwaayo ka annual subscription ak'okwezi obujja, naye ate ne tusavinga tuwaayo gye tuyita saving. So nga abamu baconfusinga saving eno ne share capital, naye ng'ate ku luno okoze bulungi okimbuuza tusobole okunnyonnyola abantu share capital ayawukana atya ku saving. Era ng'ono share capital ye kitegeeza emigabo egigulibwa mu sako oba mu kibiina kyaffe eky'obwegasi eky'emyooga. Nga ono share capital ye ze ssente z'oba oguze obwannannyini bw'oba oguze mu sako okufuuka memba ng'oggyeko membership fee n'ofuuka kitundu kw'eyo sako, n'obeera nga oguze amaanyi agakola okuteesa oba kye twandiyise decision making power, n'obeera nga ofuuse nnannyini sako, kitegeeza w'osasula membership n'otereka nga toguze mugabo toli nnannyini sako. Kiringa mwami Medi we naakugaa nti okuwa looni sasulayo emitwalo 10 gya application, ekyo tekikufuula kitundu kw'eyo sako. So okufuuka nnannyini sako eyo olina okugulayoko emigabo wakiri oba gumu oba ebiri okusinziira ku mateeka aga sako agagitwala. So nga mu ngeri y'emu bannasako batera okubuuza emigabo gino engeri y'okugisoloozaamu, kubanga abamu balowooza wenyingira mu sako n'engulayo omugabo gumu ekyo kiba kiwedde. Omulala n'alowooza nti lwaki nze bansaba baŋŋamba oggula emigabo era kino kikosezza sako zaffe ne weesanga emigabo mitono ddala kubanga abantu tebategedde omugaso gw'emigabo. So nga ebibiina by'obwegasi bina emirundi ng'ena kwe basobola okusololeza oba kwe basobola osinziira okuteekawo mu ssemateeka waabwe okwongera oba okutumbula ku nkola y'emigabo mu sako. Ogusokera ddala waliyo emigabo gy'ogula ng'oyingira kyandibadde kya tteeka nti ng'osasudde membership fee gulayoko n'omugabo wakiri gumu. Abamu bagamba gumu, abamu 5 egisookerwako, abamu 10 okusinziira ku kukkaanya okw'abamemba ku AGM oba ku tabamiruka. Naye ng'ate bwe tuvaawo tulina kye tuyita voluntary saving. Oba omaze okugula omugabo gwo n'oyingira n'ofuuka kitundu ku sako, waliyo emigabo gy'ogula buli lw'oba oyagadde n'ogamba eno wiiki nja kuyita ku sako nguleyo emigabo gyange 2. Ezo si za buwaze wabula ggwe kennyini w'oba oyagalidde wonna n'ogamba kanguleyo emigabo gyange. Mpoza ate we tuba tuvudde ku ekyo sako esobola okuteekawo emigabo egy'ebbanga n'ogamba nti buli mwezi ffe tugulayo, buli memba agulayo mugabo gumu. Ebyo byonna tugezaako tema mpenda emigabo okubanga giwera mu sako kubanga ssente z'emigabo tetuzijjaayo. Olwo abatuwuliriza bajja gamba obwo bubbi kubanga tozijjaayo. Amazima gali nti tozijjaayo. Ojja n'osavinga osobola okutereka enkya n'ogamba njagala savingi wange, naye emigabo egyo gyo togijjaayo. So tuligamba beera ne ssente z'otereka buli bbanga oba buli mwezi oba buli wiiki, naye ng'ekyo kyandivudde nnyo ku bukulembeze bwa sako nga kikola ng'etteeka kubanga tulina ziri eza voluntary omuntu zagula nga yeeyagalidde. Bw'okoowa sako nkoye sako nagula emigabo gyange naku account nina emigabo gino gitunda ddi nkola ntya okugitunda kwa kiseera kyonna omumemba omu ku bammemba oba omuntu yenna ali wabweru wa sako asobola okugula emigabo gyo. Olwo ffe nga sako kye tukola gw'omala okukkaanya n'oli ng'owandikira sako era nga shares ezo zitransferringibwa okuva ku account yo okudda ku account eri ey'abali. Naye ate empozi ekibadde kisembayo mu ngeri y'ogisolozaamu waliyo ze tuyita loan induced shares oba emigabo gye tusinziira ku looni okugifuna. Ne tugamba nti kale oguze omugabo ng'oyingira, waliyo guno gw'oleeta buli lw'oba oyagadde, tulina na guno gw'ogula katugeze buli mwezi kubanga ekyo kya tteeka, naye ate buli lw'onaatwalanga looni gulayoko omugabo wakiri gumu.
kino kitegeeza nti we tuba tugabye looni 10 egyo emigabo 10 bino byonna tubikola kutema mpenda kuweza emigabo mu sako kubanga emigabo ye capital wa sako yagumiza sako gwe musingi gwa sako. Kiki bayita share capital? Share capital zezo sente zoguzeemu emigabo. Ziyamba zitya sako? Share capital oyo yamba atya? Okusookera ddala share capital ze sente za sako ezitaliiko ngambe nti ezitaliiko agamba okuva wabweru. Wenawa example nti sako bwe yeewola sente wabweru ebeerako agamba. Akkiriza. Naye ate zino sente ye capital sako gweba yeekozeemu era lwakuba nti ffe ab'emyoga twafunamu seed capital mu sako zaffe naye nga waliyo sako ezitandika ne bagaa tuli abantu 3 buli omu aleete emitwalo 10 bwebwe obukadde bwaffe 3 oyo ye capital waffe. Esente ezo tezigibwayo wabula zikola bukozi. Sente zino ziyambako sako okubanga erina kapito waayo kweddukanyizibwa era buli lwe mutuula ne mufuna obwetaavu musobola okwekolamu omulimu ne mugamba ate mwongereyo muleeteyo 10 wabula nga kino kyesigamako ku ssemateeka gwe muba mutaddewo. Naye ate emigabo girina emigaso mingi ng'oggyeko ekyo. Ekisookera ddala eri gwagula osobola ogula emigabo leero nga sako buli mugabo egutunda emitwalo 2 n'ogula omugabo ku mitwalo 2 n'obeera mu sako emyaka 10 woogendera kubanga basobola okutuula ne bagamba twongeze omugabo gwaffe. We bongeza omugabo ne gudda katugeze ku mitwalo 5 woogendera ogutunda nga gwagaininga value. Kitegeeza gwagula emitwalo 2 osogutunda ku 5 n'ofunamu. Naye ate ng'oggyeko ekyo emigabo gikolanga security. Woba oyagala okwewola sente mu sako omugabo gwo emigabo gyo gy'olinayo gikweyimirira kubanga gitulaga obwesimbu bw'ozootambula mu sako n'obwesigo bw'olina eri sako era tusobola okupimapima ku migabo gyo ne gikweyimirira okubanga ofuna sente. Naye ate si ekyo kyokka emigabo gino gizaala amagoba. Tulina kye tuyita dividends. Gano ge magoba agazaalwa because wootuwa sente ezo ez'emigabo zizaala amagoba zitya? Kati woba oguze emigabo sente ezo n'oziteeka mu sako ezituma emirimu. Omukyala nga wuuno ab'ebyennyanja ne tugamba nti katulundemu ebyennyanja oba katuwole oba katugulemu asset bweti sente ezo ziba zikola era ekintu ekyo kyonna kigenderwako okubanga kiyingiza era we tukitunda tetukuddiza sente za migabo wabula tusobola otuula ne tukkaanya nga AGM sente zaffe nga bwe tutunze ebyennyanja byaffe amagoba gano tugagabane naye tugagabana tutya tugagabana okusinziira ku buli omu emigabo gye yagula. Kati ow'omugabo ogumu wegubanga buli mugabo guleeta omutwalo gumu kitegeeza ow'ogumu afuna mutwalo ow'emigabo 5 afuna emitwalo 5. So nekibanga tekiyambyeko okwongera sente mu sako. Kanze katono. Edakiika ziri 26 ezakayita ku ssaawa 2 abali mu jjamu tubagaza okutambula obulungi naye enzigi zisibe siba oluggi lwo driver n'endala zonna esatu sigale zisibe zonna obenga weesibidde mu mawulu abantu atalina mpisa oyinza okugulawo emmotoka natwala ensawo emabega eri mu laptop. Wano ku Forest Resort Lweza omulimu gwaffe kukakasa nti buli kaseera kofuna kayoteddwa mu ngeri ennungi gwenga omugenyi osobola okufunamu ekisinga n'empeereza yaffe eyesiimisa era ngeri ku mutindo gwa nsi yonna tukakasa nti okuggyako tekuba kukyala kwokka wabula luba lugendo otuusa ku bbini ly'okwesiima ffenna awamu. Forest Resort Lweza kasitoma ffe tumutwala ne bajja buli nnaku tutwala nga yakatuukawo tukuwa enkola nga yeye kusaanidde. Jangu Forest Resort Lweza wasimuka ku makyanga otunulidde obutonde obwetoolodde ebisulu mw'osuze tulinawo okusula n'obutonde obutuli mu miti
olabe ensi bwenyuma nga oli mu butonde wakati miti wakati omunyonyi bukaaba olingiza oti mu ddirisa nawali ssente nnungi akabeewo akakufuubwako mu gadini zaffe kajjudde obutonde ekyokulya kifune nga kiwuma okuzaama kiteekeddwa abafumbi abakugu ofumba buli kika kya mmere tulina buli mu nsi uganjala ya mmere nga Spain bagifumba ava Spain bagikufumbira twalooza ne ku baana toyera kutambula wekka tulina kids park mwozanyira mujjangu abaana bazanye tulina swimming pool y'abakulu n'abato kakanya ebirowoozo by'okulwakutano tulina endongo gye bayita live band lukoba tuba n'omuyimbi agw'obugwi surprise ffe wano ku Forest Resort Erweza tuweereza buli muntu yenna kusinziira mu kiti ekyo ky'olimu tukyaleko ku kibanja kyaffe www.forestscape.resort.com obuukingi newe kubuukinga tukwere ku ssimu kuba tukiriza emikolo gyonna embaga obutono birthday byonna tubikola reception z'embaga tuzikola jangu tukwere ku ssimu tuli ku 0708 ekyoto tyaye parking ne security byonna tubirina tuli munda mu kikomera mwe muli emiti jangu abaana balya ssente tukwere ku ssimu 0708 52 1995 oba 077 078 3 4 mukaaga jangu labe ensi gye gwera buli lwa Sande otegere nti abaana balya mmane oliki olina eddwaliro olina ssomero olina hoteri olina apartment okuwowe katukutegeeza nti tulina tibaita solar system zino zikuyamba ng'okoyoko n'abamazzi aganyogoba okufumba solar water heaters tuzirina ngumu bulungi ziri mu lita 10, 15, 2 ne lita 3 osobola okubikozesa mu hoteri malwaliro mu makaago tulina kyebaita ultra flat plate bayita solar collector ez'omutindo ffe baani Davison Shatcliffe tulina jangu tukuwe tulina inverter ezijja okuyamba z'entekinologiya wa mulembe era tulina ezikyusa DC direct current ne AC inverter zijja mu DC zitwala mu AC tulina Delif grow watt eno nekola mu bifo byonna ebyenjawulo eno eri bayita grow watt grid gwetaga amasanyalaze amangi naye tugirina tulina smart grid inverter eno yo bayita remotely managed gwabitegeera abikolamu bitegeera bulungi Davison Shatcliffe tukutegeeza nti jangu twekwata tulina abakugu abakola kino bwogula ebintu byetukokya baita technical support tetuli bakunoonya Davison Shatcliffe buli kitundu mwetuli e Kampala tusanga complex bagita GR complex Jinja Road tulina mutabi yaffe amala Nakasero ku Seroma Shoppers Stop Plaza Saulia ku Nabugabo Business Center ejinja tuli ku bagita bali kunana Nema emukono ku luguudo lugenda ku offices za Lands ejinja tuli ku Clive Road fera ba Davison Shatcliffe embala je tuli ku Balia Mall namuduka manja Gadway yagono kwetule gwanga lyonna tukubere ku simu oboli wa Airtel wa MTN eri 0323 asatu munya lukaka kanjifunzemu 03 3 anamukaga ni 03 fa Davison Shatcliffe edakiika zirya 2 zakata ku saawa ebbiri nadendine hari tole kyongera ku kya twatogera ku kya capital mwide bulungi kakati akalala kaliwo yesebo abayegasi baganyula batya mugula emigabo
aha checho mwami medingera wembadde ngamba okugula emigabo kigasa sako ate ne kigasa n'omuntu memba wa sako abaguze emigabo era nga ekisookera ddala ensimbi ziba we ziri mu sako tugiyita liquidity oba otaddewo ensimbi mu sako okubanga tebula sente because sako terina kubula nsimbi abantu abaagala sente ez'okutuma emirimu katugeze ng'ejja okukola okwewola ensimbi zirina obbeerawo buli kaseera so nga balina okubanga bagula emigabo ensimbi zibeerewo zitambuze emirimu gya sako ekibiina kya Vegas exactly era lwakuba nti ebiseera ebisinga share capital ono yadde nga tumubuusa amaaso naye ate lyekuba erikyasinza obukulu mu makuba agayingiza sente mu sako kubanga we muba muguze emigabo ezo sente ziba zammwe muba sure nti zammwe newe muzikwata ne mugulamu ettaka nga lyakuzza myaka nga giyise era sente ezo zisigala zammwe kyawukanako kuza saving zotasobola kukolamu kintu ekyebbanga eddene katugeze ng'okugula ettaka kubanga wogula ettaka mu saving enkya ne babanga bazeetaaga zirina okubaawo so emigabo ne kibanga ate mikulu nnyo naye tulina kye tuyita equity oba obwannannyini nga nabwo bunyweza we muba ne bammemba abangi ne bateekesira kugula emigabo ekibiina kinywera ate kinywerera ddala naye nga woba ogyeko okugabana amagoba share capital gw'olina mu sako yo alaganya obwesige bw'olina eri sako n'okwagala eri sako era abantu abamu bayayaana buyayaana okubanga bagula emigabo naye ate mu bibiina by'obwegassi naye ate kuliko etteeka mwami Medi lyenjagadde njogerekoko bwe tubanga tugula emigabo mu nkola y'obwegassi tujja kugamba nti tekuli komo osobola okugula emigabo gyonna gy'oyagala naye ate waliyo etteeka litugamba nti ekitundu kimu ku bisatu a third toyina kisukka kitegeeza wetuba tulina share capital ejembo tuba twakkizigana mu kibiina kyekirimu ekya Vegas tugamba nti ojja kina komo tugamba nti tekirina komo osogula emigabo gyonna gy'oyagala so long as tosukka kimu kyakusatu ku migabo gyonna egyawamu kitegeeza nti wetuba tulina akakadde kamu oba obukadde 10 obw'emigabo kimu kyakusatu ku bukadde 10 ziba mmeka lusamu 5 oba bisatu bisimanyi kubala bulungi ku bukadde 10 kimu kyakusatu buli obukadde nga busatu kitegeeza nti omuntu omu mu kibiina katugeze ky'abantu nga 3 toteekeddwa kusukka kimu kyakusatu ku migabo gyonna egyawamu kitegeeza nti woba otuuse ku bukadde obusatu which is a third oba ekimu ekyokusatu ogenda sooka oyimirizeemu abalala bagende nga bagula olwo sente ziwere ate olwo nawe weeyongera okugula emigabo kino kigendererwamu okubanga olw'okubanga tugambye obwannannyini bwo ye share capital wo oba emigabo oleme kubeera na kulowooza nti kubanga gwasinze emigabo gwalina okwogera wetutuula mu nkiiko gwayogera gwateesa gwaleeta amateeka tulina kye tuyita dominance okwagala okusukkulumako ku balala okwagala okutuula ku balala olw'okubanga olina emigabo mingi wembanze Daisy nze sitya person sirina buyinza kugula gye njagala ojja kugula gy'oyagala naye nga tosusiza kimu kyakusatu ku migabo gyonna gye tulina mu sako yaffe eddakiika ziri 37 ezakayita ku ssaawa 2 tuza eddakiika 23 Daisy magezi kigoowa banno ab'emyoga sako kwago otugambye nti yammwe mulungu munyonyo mukola bulungi abakyagalanga magezi kigobawa amagezi gembawa n'abaweesi Dize Mukasa amagezi gempa abannange abaafuna sente z'emyoga okubanga mwagalana nga kyemukola mukyagala kubanga bwe baba bakola tebakyagala tewali kijja kgenda mu maaso era ne sente tezijja kkula
mbakubiriza ennyabo babeere n'okwagala ate ssente baleme kulowooza nti olw'okuba babawaza bwerere nti zaakulya oli yabawa ng'alumirwa. Nze nebaza ku lwange nebaza Pulezidenti Museveni okuba nti yamanya nti abantu ba wansi bayina obuzibu bwe baafuna mu mbeera eyaliwo eya COVID n'asalawo okuleeta abantu basobole okwekulaakulanya. Mwebaza ne nebaza ne Minisita Kasolo eyajja n'atuvuba kuba twali tutubidde mu mazzi. Yajja n'atuvuba yatusanga mu Gaba Beach n'atuvuba n'atusomesa era n'atugamba mwake n'alagira abakozi bano ba Microfinance Center timba wadde order abantu bano mbawandiike oba bijjudde oba tebijjudde bafune ki sente. Mu butuufu twali tetunneetegeka bulungi olw'embeera gye nkunnyonnyodde eyaliwo naye bannange mbakubiriza bakitwale nga kya buvunaanyizibwa. Abamulungu Munyonyo abamulungu bo bali bulungi abalala abazifuna kuba sinsi fe twazifuna zokufuna abalala bazifuna kubanga nze neewuunyiza sigo kulemesa abalala badezi kulemesa ebibiina bino ebyamyogasako baali bayala abantu abalala baali bayala mbeera gye nkunnyonnyodde ssente gye zazigiramu ne balowooza nti zaakulya agabudde mukulu yasiimye twamuwadde akalulu balowooza ne balya akati zibafuukidde atatunda nteeze kabazirye yalumirwa kubanga ziri mu kyagi ziwumba n'alumirwa abantu beekulaakulanye nabo babeere bulungi ye teyeyagalizanga ye nti ndi bulungi nze kanzikutengejje yagamba ne bannange nabo bakole ki babeere bulungi bwetuba obadde otugambye tugenda kumaliriza mbadde njagala amagezi gabawadde bonna kati nze kulwanyi begattire wamu babeere n'okwagala omanyi buli kintu kyokola nga toyagala tekikula. Gatumaliza obusembayo nnyo nebaza Microfinance Center okutwagala nebaza ne Pulezidenti Museveni pozi kana akatale keka tusaba omanyi bw'oba omulwadde tokoowa kusinda twali tusaba singa batufunirayo ku laptop ebipapula bitumenya abavubi mwasoma tubalina abaana abasoma esebo mumanyi butimba baali badda bali abagamba nti ziriye zigwewo ennyanja tesenguka kati esenguka kati kankubulire kino tusaba n'okutwongera ssente endala olw'ensonga zino ssente ze tulina tezikola ki tezitumala olw'ensonga ensi ekuze olwaleero ebyennyanja tubigulya mu kiro kati olwaleero ne bw'oba ogenda kati ssente zino twagala oziwola abantu nga bwe nkugambye bw'agula kiro 5 tafuna magoba kiro emu eri ku mutwalo gumu mu 2,000 oteka byenya boti kasa kiro ewera essebo naye ng'ekyennyanja ekimu kiyinza okuwera kuba ne kiro meka 3 kati bw'otunuulira ssente zagenda okukozesa okugula tezimala era ssente ze baatuwa nazo tezimala. Laptop dezo zisabaani nsaba taata Pulezidenti Museveni imwe temusiima ate tusiimye nemwebaza ate era naye yasiima kubanga singa teyasiima ate yanditwongedde 2 kati baba yasiima twagala security enekuuma ssente zino ebipapula biyinza okujjira mu nju ebipapula biyinza security alayinza okugenda nabyo naye bwe tuba neka laptop awo ne tuteekamu data waffe yenna tuba tulina safe yabawa 3 n'abongera 2 kati mwagala laptop essebo n'ebirala ajja bituwa Harriet nga tumaliza nga bakabondo busemba nga sina bagenda b'amasimu nze ebyo bigwenge ne b'amasimu nze nebaza bwebaza Mwami Medi abantu abamu abatukubira ku masimu bajja ne batutuukirira ku office n'abamu abawulira programu eno bajja ku office ne bongera okwebuuza era nze mbasaba temujangoko kyetakola kinaye madde mpuliza program gye twamala ya wiki wedde temugaba namba zaakuyambibwa bantu namba gye balina okukubako nga alina obuzibu abagala okumanya era bwe tunaava mu masimu nja kuba njibawa nga tuvudde mu masimu naye nga mwebale nnyo era mwettanire nnyo ofiisi zaffe mwongere okumanya bajja ne bagamba nawulidde programu era nzijidde ku Google Map
najja na yeeyongera okutegeera ebikwata ku program era temujjanga okwo mujje tubannyonnyole muleme kulekebwayo ate sente zikyaliyo. Toyanze kamukulu nokantwale kumba amasimu tulabe. Musajja wa Kabaka. Wanji mama w'abaana. Webale kuweereza ssebo. Webale kuwuliriza nnyabo. Nawe ogeita ndi Bukunda. Ab'e Bukunda bagamba ki abasako? Ewaffe no tewali mukulu Medi. Kubanga Katonda nakubanga tewalonda muntu oyo akulira ssaka ezo simanyi Paris model. Obigasse bintu biri byanjawulo Nalongo. Mukulu Paris model. Esi essako. Oba emyoga. Tubisanga kene waffe. Okola mulimu ki? Wanji? Okola mulimu ki? Sebo ni musubuzi ntongoye. Nikuba kwenye nyini wenkolera. Abo omwoga gwengoye teguliyo. Mukulu Medi bali baleeta. Bagamba buli yafuna obuzibu mu COVID. Tekuliko nti balonda muni ate n'abagagga abasinga mwenyoko Nalongo bebafuna mu myoga. Naye tebagamba kweja myoga size mbogera nti bagamba ko nti abafuna obuzibu mu COVID. Zino zaatekebwawo kole mulimu. Mbadde nkugira Mukulu Medi. Nyabo. Kubanga sente ezo za kujja bantu mu nvubo wino omukyala yasobola na byennyanja. Nze mufuna mpola sunana kutuukayo. Ne waffe tebiriyo abakyala bakuyambe bakumenyera wano ekyotera. Gulupu 5 omukyala oyo alimu. Olaba obulimba obuli awo. Kali kana benja mubuza. Hello. Kali mnange. Amanya MC Kajani Peter. Aliyeta Kajani wabulira wa. Terera munange uwunguka. Ndinga ya bwava tekude kafede. Nena makanyango naye. Sombero okuruka bizeruwe nabi. Akambuze man kabange ne. Efina muga bakutega bemusi. Sikulira bulina. Kajani simu yo badde wabi. Hello. Nkulamusiza akonye bwana Sebuliba. Kale munene nsanso kuuliza sebo. Ono mwoyo gwanga Seremba Jime. Omuzindalo nkutadde. Weyabale enkolayo ye ya bulijjo sebo tuli musajja mulyaza amanyi obwenkanya bwe businga okubera mwoyo gwo. Wadde ogamba otya sebo? Omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu. Abakyala abo nze ni wa Uganda Media Chorus manya abamawulire baali basaanidde okufuna omwoga. Naye bwe nawulidde jjo amawulire nga Matiya Kasaijaga nti obulyaza amanyi obuli mu bantu abo essente bazikwata baziwa bagagga nawo bennyini baali bayinza okuba nga bategeke butegesi bwana Medi abantu abanaku abasembereyo ddala batuleeteyo abantu banaku 4 5 bagibawo obujulizi n'abantu batuleeterawo bwana Medi tuli bakaka no mukyala munaku ayinza okuba nga mutegeke nga bali mu byennyanja bakulira bagagga ebyennyanja birimu omwavu bwana Medi. Eddakiika ziri 13 zokka zibulayo okuwera essaawa. Eddakiika ziri 13 zibulayo okuwera essaawa 3 gyeko tusiibula atusinkane ku Lwokusatu naye nga bannafuna ono bagamba oli mulimi oli mulunzi bingi ebikusomooza ebikutawaanya embeera y'obudde mbi omuli ekyeya enkuba ennyingi ennyo oba kibuyaga ebiyinza okwona ebirime byo omuno okutta ensolo zo ebyo Katonda yabireeta. Kakati bagambye aba Insurance Training College genda buli oli insurance bagambe njagala agriculture insurance enejja kuyamba okukuuma ebisolo byo n'ebirime ebyo bagiyita agriculture insurance. Genda buli oli insurance bagambe njagala insurance okukuuma ebisolo byange bikamiteeka mu insurance ne kasooli wange neme kufuna buzibu. Tukira insurance company yonna ekuli okumpi weebuuze ku nkola eno ya agriculture insurance osobola okukola okusalawo okutuufu babuuze ekola etya osalewo bulungi. Bano bagambye banka eno emaze emyaka 50 eyitibwa I&M bakwanjula enkola ya tekinologiya ow'enjawulo akusobozesa bakasitoma gwenga kasitoma ba banka eno okunyumirwa empeereza yaabwe aba banka eyitibwa I&M. Olina obumanyirivu myaka 50 ng'eri mu byansimbi
bakasaba fa bulungi mwenna ko Mastercard mufuna nyongereza zino wamanga nshwe yobwerere ngamugende ebwerwe gwanga nadira nga mutambulira ku visa ya Schengen mani chugamba buli jinsi zira biri mwenda ziri mu Schengen bagala nyo insurance kati botambula ku insurance oyina Mastercard ekyo kiba kiwedde bosi solo ticketing ogenda bweru nadira ndiko batambula bagenda ebweru era nkosa kadi yawe ya Mastercard bakusalirako yakutula nyinyi bajawula ebifi bisatu first class business class ate neno gyebayita economy oyagala kugula wa kasenge kikoyagala ngawayo kadi yo nga bakusalirako ate na kuzina waliwo companies zekola mu group bwogera mu Serena group hoteli zaabwe zaba Serena balina group ya Serena abo era kusalirako ba customer fetwaniriza era twagala mukozesa ekyuma kye twakirese kiriwa digital pod eno eri ku kitebe kikulu kya banka nitibwa I&M awali isomero bayitanga bagita Kingdom awali isomero kati batekawo kizimbe ekiyitibwa Kingdom gendawo walina branch yaabwe osobola okutereka ku bankinga otuka kawumbi kalamba essaawa yonna buli lunaku ng'okozesa ATM card ya I&M genda wali Kingdom teka mu card yo teka mu pin yo tana kuteka sende iwo musende kimire paka kawumbi kalamba bagambye aba I&M bebo kaba ine enkole eyo bakutegeeza genda okulewa account bakusaba genda okulewa account oyinza kujja ku branch ya Kampala Road isa Uganda House mkono kuliko Uganda House yingira isa kaguda akaserengeta ku Nkuluma Road ekizimbe kyo yingirako wali I&M maaso ga bayita Cafe Javas branch solo gende kabalagala na bayina branch ya I&M so genda kujja ku Kingdom wenyini nogula wa account beta kintu eki sende zolina na ndanga muntu original nogula wa account ngo njagala Mastercard na wide boge ebirunje bijiriko nejjukira the bank initibwa I&M emaze emyaka 5 mu Uganda ere sende kitongole kya Bank of Uganda kijikuma era sende za customer ziyabirwa kitongole kya Deposit Protection Fund kutuka ku bukadde 10 edakika ziri 5 mwezi zibule kwere sawa 3 anzira esimu ayagala ko esimu ko tujimanyi esimu nerizi tulina line 2 emwe 03 3 8 oba 0 3 00 CBS kinana mwenda ali ku simu. Hello Umedi sebo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Inya yange nze Sebunjo Umaru sebo na ndi saro gari ajeria sirukwago era mva mu kibina kya Democratic Party. Ye mukuru Umedi madam ali yeteyo muwuliriza bulungi ku myoga. Neze enyike yange jenyina mukuru Umedi akatuga manti bannarubago baba na Uganda ba Sebunjo Umaru togera ku government. Mukuru Umedi obo yagaliza abantu bo teri government ekwata sente nejja negabira ba Umaru erubaga babanji. Owairo wakwata Coffee Marketing Board Nyanzi Textile zonna company nozijjawo. Owairo singa wakwata ebintu n'obizza. Bannayuganda tebaita walina kuba masimu, tebaita walina kuba bulango, sente za mwisho. Ni almost emyaka 4 omuntu gy'omaze mu buyinza ng'ojjoga nti bannayuganda amba kino na kino. Abasajja bajoze eggwanga lino. Tweyanziza. Hello. Hello, Sebuliba. Anji. Sebo bali kuweereza. Kale munange. Bampita Mejo Malumudumizi w'amagye. Nampera kutumidde. Naye oyo mugamba avuddeko nti muno budde bwambi ogasibwa comparative. Ali eti nkulamusiza maama. Neyanza nange nkulamusiza sebo. Muntu omugambe nti kati bwambi ogabwaki bwa gundi nesibwa sibwa biringa byabadde alowooza. Kakati nze madde maama ali eti onnonyola bulungi era oli mulungi. Naye era mugundi musajja wange Serimba nga bwakugambye abantu kati bawa bujulizi pozi w'ebinnyanja bawadde era waffe bugoloobi nga bwe nakugamba ali eti n'ogamba ti osobola okujja n'osomesa abantu baagala ssente abantu baavaali eti ate abantu ekibakyayisiza gavumenti eno ali eti oyo omw'ebinnyanja mpulidde agamba Pulezidenti Museveni ntamwebatakola era mwebata lwakuba amufunyeeko akantu
abantu museme tebende tebamwagala gende bamwagala ko sente babeere mu mbeera ennungi aliyetiza amagezi genku embeera ennungi abantu tebamwagala ko yokka naye yogenda tebaire kimwamwagaza kubanga ne bwana agenda toddayo kutuula ku kikeeti kye era ajja kusigalawo naye nze tegamba aliyeti abantu mbayitemu ate mbawe emyoga ng'emujogera bajje bawe n'obujulizi obunyanja bwazeerawo obujulizi tweyanziza hallo sebuliwa webale kuweereza webale kuwuliriza amanya Yasini Rachel stage Yasini Rachel yasinirule ekiwawu ku stage yasinirule ekiwawu kule Mtiana Road wano bamaze okuvejjeza bamba sinatuuka akasobe jeza noddako ebuwalulawo kati noddako mu koona we ekiwawu wali akatale mpitako nnyawo nga nkulaba nabadde awo nalumaga nanguza ebintu nakulabye nakula ne bakuŋŋaanirako naga nti osi yayogera ku CBS oyo bakuŋŋanye bangi n'entya Medi wangi bali kuleeta abakyala abo njagala muve mu bwavu obwavu tebwagala obuvaamu naye alina kyayogedde bwengula emigabo lwaki agambye saving ye tetumukwatako lwaki anti sente ziba zizo ezo zo nange nsobola okiddamu saving ziba zizo osobola ozijjayo nampera waali sagala kwetomire nampera munyumirwa gakyaliko neyanza nnyo sigambye nti saving temumukwatako naye ngambye nti wogula emigabo togijjaayo emigabo tetugijjaayo ssebo owulidde owulidde ssebo ekyo nkiwulidde akasembayo ye ssebo nye lwaki batuwa emyooga akasente ako ka miliyoni kamu naye ndaffe lwaki tebakatulekera naye bano abanyaga ennyingi bo nga tebabalondoola nampere mbate mubalondoola ate nga lwabatwala ennyingi temubalondoola hallo taata mutabani musajjawo Saalongo Ssetumba ssebo ali atya mulwadde ndi ku kitanda wano munnange wako obulwadde bwagaana ng'olabye sukaali nagamba prostate cancer bambi banongoseza emirundi n'ebigaanyi ani akulooga mama mulamusiza banongoseza mu ddwaliro ly'ebbombeeri mubamagye sebo bantwalayo bakuyisa mu miyembe ne bakuyingiza waggulu neŋŋenda naye muno ebyagaana bijja kutereera katusabe Katonda mama mulamusiza kaseneza mmyoga bazireete ntedi Medi ene wapeka senene ikakusika taata jangu okyamire nakasajja ogende omuluka ntonto eggombola champi anti era bajja kumbuza Ssetumba nti muwoga ki nkugambye abantu twagala sente waliwo abakuba amayinja waliwo abalima waliwo abakuba buroka esente bazisabadda nekati alima ali muwoga ki kakati ndi uyu mukyala yinyiri gwobuuza kubanga twagala kujjayo sente lwakuba tezirabika taata Ssetumba oli mulwadde nze nganze zisobola zensaba kubanga sina gyegenda zijja ndi wansi ku kitanda naye eriyo abaagala sente tebaziraba maama pulezidenti enteekateeka abantu bajagala era wemuginnyonnyola era baagala nnyo buti balina na lutalo lwonna nga Umaru bwagambye naye mmwe abateekerateekera abantu kikigaanyi toyanza ajja kiddamu sabbiiti ejja kyekigaanyi hallo wanye ayinza okuwuliza baaba ani ono munnange ono muzzukulu wa Nsamba bwe bamanyi nga ambasada wa Liverpool muli otya mukungwe gyempangaalira ali atya ambasada wa Liverpool wanjisebo ambasada wa Liverpool wagamba ki owa Liverpool yabadde agamba nze Omyoga Medi nkubuulire ensonga waliwo zino eza Paris zezasooka okummalamu amaanyi eza Paris zireke bikwatagana na bino tebikwatagana Medi Paris baleke gwedda ku myoga anti kyembadde njala okulaga bwe bagaba ssente ezo baatugamba basooka ne basunsula ne balondamu bonna abali obulungi babavubuka abeeyiiya baatuleka emabega aba Paris aba Paris tudde byaffe ku ebyaffe eby'emyoga sigiwulira
yanga nako emyogene wafe mu nyendo mukungwe sigimanyi bulungi. Temujulanga emyogo eyo. Era ffe tweyiyanga abavubuka okubaawo. Gavumenti erayika yatuvaako. Okola mulimu ki okubeerawo? Nvuga ka boda medi naye kakadde kali ku DU. Enguudo zembi. Ogenda okukatuusa ewaka ate nga z'okoze kazaagala zirya. Sajja ono bannaye. Hello. Twebale tuweereza mukulu mmedi. Galawo ssebo tugenda. Ono Damira Kyana Kyambata nga ndi Buyembe mu Kumasindi. Mukama wange Bukomasindi naffe nga tetuzirabangako ebitundu ebimu eno Buyembe sizirabangayo. Christopher Nsere kutaliyo. Ewaayi. Sizirabangayo nange simanyi eno ewaffe nga teyatuuka. Tetwasalawo Kyana Kyambata tweyanga tutunda amazina gaffe na soda. Okola ki gwe? Okola ki okubeerawo? Tebo mukama wange ntunda bya kunywa. Amazzi ne soda. Soda amazzi n'omwenge mu mikolo waawe yonna nga nfuna ekyokulya toba gavumenti yatwerabira katutabe bwe tudifune yakyagulanyi. Atunda amazzi ne soda. Wali omugwa gw'amazzi ne soda Nampero? Teguliyo. Sibula tuliza days. Neyanziza nnyo mukulu Medi. Neyanziza mukama wange Microfinance Center okubanga mundeese wano ku mpewo okuwulira abantu ne bawulira ku ddoboozi lyange. Nsiibula abantu bonna abampuliriza ku leediyo eno CBS nembeebaza naddala abali myoga abagitambuza obulungi beebale nnyo beebaliye ddala obutaswaza pulezidenti waffe Museveni mweraba mukama abakuume. Omwami nga tomutumidde? Tumidde omwami wange David Mukasa n'abaana bange bonna abasigadde eka. David Mukasa mpozi yali myoga yese kulitali? Tali myoga. Ye vice chairman? Nedda ssebo takola mu byannyanja. Akola ki omwami? Omwami muzimbi engineer. Ssebo. Wa Biligi. Ssebo. Okay. Ssebo. Kale zambula bulungi. Kale neyanziza. Nampero tusibirwe ne mawulire. Neyanziza nnyo mukulu Medi. Nzikirizibwa okuddamuko kimu kyokka wakadde kawedde. Omwami abuuzizza nti ffe ba MC tugwawa. Kubanga nakyo bali kinkutteko. Wenna bingo. Kati ba MC bagwa mu ba performing artists kubanga benyigira mu kusanyusa abantu nga bakwasaganya emirimu gyabwe era ogwo omwoga gubakolako nnyo naye nga nsaba kusoma simu ababuuziza ennamba ey'essimu. Nekibudde nga tetujogera nzera nkiwulidde. Zigabe nkusibule. Waliyo 0 24 5 6 0312 415661 ne wabeerawo etali yakusasulira eri nooti 8 nooti 2 nooti 1 nooti 080 020 1010 neyanziza ssebo.